Omununuzi tumanyi Christ yekka naye ku nsi ng'amabanja gakuli mu bulago sebo ekisolo kyo ye mununuzi wo ffe mu Busiraamu Katonda bwe yali nga agezesezza nnabbi teyamugamba leeta enkota y'ettooke oba leeta emmwanyi yaleeta ndiga ye yanunula Isimaila mbakakasa olwaleero mbazaayo ku biblical text ne ku Quranic text nti ekintu ekijja okununula okujja mu bwavu kisolo nga Nabbi Ibrahim bwe yali yeewaddeyo okuwaayo omwana we Katonda teyamuweereza ttooke teyamuweereza mwanyi teyamuweereza laptop yamuweereza kisolo ekisolo kyekintu Katonda kye yatuwa okutununulanga nga tuli mu mbeera esingirayo ddala okuba enzibu kubanga kakasa bwenti nti teriyo muntu alina nte ye gw'osobola kuzannyirako teriyo muntu alina mbuzi ye gw'osobola kuzannyirako ne mmaliriza nga mbagamba nti kyova olaba nga abasajja abalina ente oba mu Karamoja oba mu Teeso oba mu Nyankole bakazi baabwe tebanoba kuba bawaayo nte bawaayo ekintu Katonda kye yalagira ekinaanunulanga omuntu naye abagaba ennyaanya n'okuleeta ebibbo byagodi ennyaanya ziba tezinnaggwa mu kibbo nga babaga muwala wa gundi yakomyewo nayo eyawaayo ente omwana afumba paka